Ne muchachi mwabbanga. Anti muchachi wanyumiranga nnyo okubba. Lwaki? Anti mubeera muwanise emikono. Moya akulu. Ensawo wagyerabidde dda. Kati nga nze nkola kitwayitanga okucekera. Nga nzicekera zonna. Nga mbeera ne laptop bag. Naye nga zino sente zijjukira ensawo abantu abasinga obungi abatambula mu kimanyi. Sente mutera nnyo ziteeka mu busawo buno obusooka buno. Kati ezo zonna nga nzicekera. Nga nzijjamu ebisente kati okugeza. Nange nnyina zenteeka wano eno mu bbali. Nga ziba bwe ziti. Zino ze zifuuse olwo ku transporting. Kati nga nzikola ki? Ngezo nzijjayo ezezinze bwe ziti nempakira mu nsawo. Mu laptop bag yange nenteeka mu radio. Nyinde okumaliriza nga esimu ejjudde. Ngensawo ejjudde n'okujjula. Oyingiranga zo okusaba. Nyingiranga zo okusaba. Kumbe goze kola. Era kati n'omwoyo omulala oguli mu kyaki ogufuga. Gwe mwoyo guli mu kwaya. Kati nze nalinga muzinyi gwali gwampa okuzina. Nze nzina amazina. Emmotoka ne ziyimirira. Kakati natuukanga mu kyaki kyanyanguyiranga okwa associatinga n'abantu abagirimu. Ng'olina ekirabo ekikusegulira. Ntandikirawo dance. Kati wentandikirawo dance ne bagamba bulaza kango. Konze kale mwesuule. Yesu yebaziwe. Munansonyiwa Mukama yankolako lipeya naye ebyaddala biwanvu nali kirala. Kati nze namulabanga bibiri bisatu olulimi siruwulira amukwata ku kibegabega kogwe. Namba ono musajja we namubazaamu ne mufuna ebweru yamukuba ekigatto. Yamusunalize ebyaddala yawona ekigatto. Kubanga ne wali muweereza ne mukwayo zina nengo omusumba mutegekedde kigatto. Nga mutegekedde kigatto. Ate nno kati kankubulire akaseera ako mwe chachi wonna lokoka. Mwe chachi naye mu chachi endalaawo. Ndalala kati waliwo ya Bishop Butayi wansi eyo enankulabye awo nagendangayo nenkola. Kanisa nagendangayo nenkola kati ngene yaffe jemberamu omulokole naye era nga ndaba ebiredio nga ndaba amasimu. Yesu yebazibwe. Banyabo ne baseba bampuliriza. Nzize waneeno waddenga ndi mukwogera bintu bingi nnyo ekinjogeza bineeno. Njagala kusiigira kifaananyi okulaga nti Yesu Kristo atunuulira biki byobadde ng'okola. Yesu Kristo atunuulira kikyoli essaawa zino. Wabula ekintu kyatunuulira kyekyo kyokkiriza akaseera kano kennyini k'olimu essaawa zino ng'owulira ebigambo bino. Noga nti nze nzikiriza okukyuka, nzikiriza okwetwalira Yesu Kristo okubeera omulokozi wange. Export TV to the world. Nankulabye ofunyika apartment. Awo omukyala najja ng'abulira enjiri. Bwe namulaba omukyala oli yali mulungi. Nga muto mu myaka ng'ayinza obeera nga twenkana. Obanga nsingako. Yali ansingako. Naye Mukama yali yamukolako lipeya. Obanga yali yakkiriza Yesu. Ekituufu yali ansinga. Naye nga appearance eraga akyali. Kati omukyala oyo ne mulaba. Nambulira enjiri kati agenda okumbulira enjiri ng'ebyaddala mbulira mu Luzungu nga nze sirutegeramu wadde nga manyiimu give me come ebyo nga byebigambo bya good morning ate nayo nga simanyi kaseera katuufu ogikozeseza ekikulinyira nze kasankusanga nenjagala kwogera mu Luzungu oba kawungeezi oba kiro kutuuza good morning kibajja oli okuddamu obuggaano. Kakati akaseera bwe katuuka omukyalo nansinkana nambulira enjiri ne mwegomba ne mwagala nnyo. Alese Kristo ate goyagala wasayi. Ate nze nnyina ekikolwa kyange ekyo ekyandeetera n'okufuna Katonda. Bwe ntandika simaliriza. Kasotandika mission up to paka ng'ogiggusiza. Mpaka nga ngigusizza awo nsobola okukakkana. Naye mba nga sinagiggusa sikakkana. Kakati natuuka akaseera ne ŋŋamba wembanga omukyalo ono simufunye nga Luzungu lwe lumunemesezza ngenda ddusoma naye nga mufunye. Kakati yalina omunne gwe yali naye nga vvuunula atawona ekinyangwira. Lwaki yali tayogera lulimi lulala? Yali tamanyi teyali mu wafu. Yali Nigerian. Kakati nze ngenda omugoberera nga ntwala ku kyaki nga ŋŋamba oba oyagala okundabako nti ye kyaki yeno konzi wano nti ye wano mu kyaki gano eno genze nga ngendangamu nezigyayo ebiredio. Ne mu kyaki mwabbangamu? Anti mu kyaki wanyumiranga nnyo okubba. Lwaki? Anti mubeera muwanise emikono. Moya akulu. Ensawo wagyerabidde dda. Kati nga nze nkola kitwayitanga okucekera.
nga nzichekera zonna ngambira ne laptop bag naye nga zino sente zijukire ensawo abantu abasinga obungi abatambula mu kimanyi sente mutera nnyo ziteeka mu busawo buno obusooka buno kati ezo zonna nga nzichekera nga nzijjamu ebisente kati okugeza nange nyina zenteeka waneeno mu bbali nga ziba weziti zino zezifuuse olwo ku transport kati nga nzikola ki ngezo nzijjayo ezezinze bweziti nempakira mu nsawo mu laptop bag yange nenteeka mu radio nyinde okumaliriza nga esimu ejjudde ng'ensawo ejjudde n'okujjula oyingiranga z'okusaba nyingiranga z'okusaba kumbe goze kukola era kati n'omwoyo omulala oguli mu kyaki ogufuga gwe mwoyo guli mu kwaya kati nze nalinga muzinyi gwali gwampa okuzina nze nzina amazina emmotoka ne ziyimirira kakati natuukanga mu kyaki kyanyanguyiranga okwa associatinga n'abantu abagirimu ng'olina ekirabo ekikusegulira ntandikirawo dance kati wentandikirawo dance ne bagamba bulaza kango konze kale mwesuule Yesu yebaziwe munansonyiwa mukama yankolako lipeya naye ebyaddala biwanvu nali kirala kakati omunigeria akulaga ekyaki andaga ekyaki yali ludda ekyaki naye yali nankulabye awo maaso ga labamba waliwo erangawo ebbala nga bagiyita labamba ku roundabout kwenyininyini awo ku kyambuka emengo kakati nenkwata wenatandika okusabirawo kati ate nenjagalayo dansi nga waliwo abawala bamaama nga nze mbayita bamaama nze nayina ennaku ku mutima gwange nga sina maama sina taata sina baganda bange nange okugenda ku street bankuba ne balowooza nti nfudde ne bampakira mu kaveera ne bantwala ne bansuula mu mwala gw'amayanja ekiboga baguyita Kitumbi ne bansuula mu ogwo omwala amazzi ne gankuba ne gankanyuka ku kitoogo waggulu kati abantu bannonda nga bamanyi balonze kabizzi nga nakoggoka kubanga baali banzigalira mu nnyumba nga nakoggoka nga nasigaza maaso na mutwe step ma kati nga olidde twagula Kabale ne tugula ekiboga twagula Mubende ne tugula ne wano webazise tata wange webazika tata wange Bujuuko ku Mityana Road twagulanga square mile family yange nze simanji yava naye yali family eyali yayina sente nga nyingi nnyo ez'obusamize nnyo kubanga tata wange yali akola n'okukola ebintu ebyo bimajini yali musamize nnyo bali basamize era amajini gatta tata wange abantu mwena abamanyi nga mukyeraguza mukyasamira mukyaloga temuyina bulamu toyina bulamu buddako toyina bulamu buno bwolimu banyabo ne baseba bampuliriza nsize waneeno wadde nga ndi mu kwogera bintu bingi nnyo ekinjogeza bineeno njagala kusiigira kifaananyi okulaga nti Yesu Kristo atunuulira biki byobadde ng'okola Yesu Kristo atunuulira kikyoli essaawa zino wabula ekintu kyatunuulira kyekyo kyokkiriza akaseera kano kennyini k'olimu essaawa zino ng'owulira ebigambo bino noga nti nze nzikiriza okukyuka nzikiriza okwetwalira Yesu Kristo okubeera omulokozi wange bw'omala okukifuna ekyo funa ekkanisa w'osabira kanisa bafuuka babbi tandika okuweereza bajje wanga batalikyali bubbi ffe twali babbi ne tubivaako tuzimba triangle tezizimbwa tugenze kwekisa goni okita goni penta goni kakati ebintu byokuzimba nsi yangu I'm going to defend that man tuveyeyo muzimba si yangu nange nzimba era abanange nange nzimba nayo okuzimba ekizimbe tekiggwa ekigambo kibayita okuzimba kyanjawulo muko naddala okuzimba ng'ozimbira abantu atali omu atali babiri otuuka ku kyaja obayita bamaama mbaagala nnyo kati ate njanfuna abatanduise mu lulimi kati abo nga mbateeka waneeno ku kido nga nsigaza ate okukola ku mission yali endeese kubanga nze nakolanga mission nga wemba ntandise nnina okumaliriza walina mission ya mu Nigeria kyokka n'otuuka mu kanisa mulimu banene abategeera oli otya basooka ne basooka banjekera awo ng'obayisaamu eggaali kati kasita banjekera nga abo mbapaakinga bbali naye nga ntagetinga ono kati olw'obutamanya luzungu oluvannyuma ennyo nakizuula ng'omukyala gwengoberera ate ye mukyala pastor kati awo diiru nendabira ddala ng'eyiise neŋŋaayino diiru eyo ye eyiise
Ali akutemyako nti oli ku mugo munene. Oyagala oddedeza. Tebavunulanga mu ekyachi era nakati we eri tevunula ekyachi bagiyita dominionisite. Era sawa zinene esangibwa Makerere mabega wa MBI Makerere Business Institute era pastor wayo bamuyita Pastor Francis. I love you so much my dear pastor. Yamana nakitegeera mission ya banga ufetumala okukiriza Yesu Kristo tuba free. Okay. Oba free okwogera ku byayita. Yes. Ebyayita Bible egambe biri ebyo kutamanya. Ebyo tiyabimanya. Kyamanya kyali kimu kyokka. Amanya kino kyogenda okukola okuva watandika omutegeera. Kyekivira basaba nnyo abandaba nti tugezeko okukyuka nga tugenderera nga tunulira enjiri ya muganda waffe Paulo. Okusookera ddala mubeere nga mutunulira buli lunaku Bible zammwe. Nti nze Pastor Kango nsobola okujja n'enkubulira obulimba. Naye Bible tesobola kubulya bulimba. Tebikyuka. Omuntu omulala yenna asobola najja okulimba. Naye Bible tesobola kulimba. Kyekivula bantera nnyo okugamba abantu bonna abayisudde gwe nagamba buli muweereza naye osobola okuwakana. Nti Bible we yogera naffe mu kitabo kya Matayo 28:19 oyogedde mayenze tamba ne Bible eyogera negamba nti mugende mu nsi yonna mubafuula abayigiriza. Kakati teyagamba nti mufuula abasiraamu abayigirizwa oba abakatoliki abayigirizwa oba abalokola abayigiriza wabula yagamba bonna kitegeeza nti gwe osobola ddala okuyigiriza ekigambo kya Katonda nange nsobola okuyigiriza ekigambo kya Katonda. Naye abantu abamu bagamba nti anze netaga genda wa musumba kunsabirako musumba kanga ansabireko. Kakati nze nkwaniriza jangu nkusabireko. Ani akubuusa nti ogoliko mukyala pastor era kyakuyisa kitya? Nze yambuusa nti ogwendiko mukyala pastor kati waliwo semina yabavubuka kati awo beyanjulira kati okweyanjula era sabitegeera nga ndaba sister mu lulimi olwo twakitanga kubebera nga ndaba sister pastor abebera nnyo kakyala kange ngamba ne mwana ono genja mukuba ekigatto kafu kaddangako kotanagamba anti olaba bino ebintu bya bayirawo ebintu by'omyoyo gookeranga ku nkya noga nti oyo mukazi wange eri mu nsi y'emyoyo wabeerawo ekizimu kiri kiba kimaze okwambala kikaseegu nga kimaze okwambala nga kikusindiikiriza okwagala omuntu oyo era kiteekawo ne connection. Kati nze namulabanga bibiri bisatu mu lulimi siruwulira amukwata ku kibegabega ngamba ono omusajja wenna amubazaamu ne mufuna ebweru yamukuba ekigatto ebyaddala yawona ekigatto kubanga ne wali muweereza ne mukwayo zina nengo omusumba omutegekedde kigatto nga mutegekedde kigatto ate nno katika nkubuulire akaseera ako ekyachi wonna lokoka ekyachi naye mu kyachi endala awo ndalala kati waliwo ya Bishop Butayi wansi eyo enankulabye awo nagendangayo nenkola ekanisa nagendangayo nenkola kati ngene yaffe jemberamu omulokolerokole naye era nga ndaba ebireediyo nga ndaba amasimu Yesu yebazibwe nga bikusikiriza nga mpulira binsika nga mpulira bisika omutima gwange nga mpulira bindeetera okuyayana naye nga ngamba kangoguma wekomeko kireke ekyo kigende nga nkireka ng'ekyo kigenda. Kakati akaseera kaatuuka ninja kizuula bwentwe nakizuula nali njagadde amazina kati pastor naye abuulira enjiri agamba nti buli weebaka n'omukazi oba weebase n'abasajja bonna n'emyoyo gy'abasajja bonna abaakamwebakako nakiwulira nenga kango mubuliwo nenyinyala nengamba siddamu kwebaka na mukazi mulala era okuva ku olwo nenda okuka mu bwenzi naye obubbi bwange nensigaza akagugu nga gwe booli eyo okyayinza okuba nga olina akagugu awanga kabulimba kawuyayi ate n'okulimba abantu bakutwala ng'ekitalina na mama Bayibuli eyogera egamba nti ekibi kyonna mu maaso ga Katonda kisigala kibi era empeera yakyo kufa. Fena mu Katoliki tulina ebitono n'ebinene awo mwefumba era eggeye ne balindiridde era so tulina n'ebibi nga balina bakusoosa ne wenenya naliyoko era Mirembe Maria zonna nzimanyi Yesu omuto mumanyi ow'obusaasizi mumanyi buli kimu kimanyi kuba maama wange bweyava mu kugweddala okwe yagenda n'abakatoliki abo ne bamutwala ne bamuyigiriza obukatoliki era kati y'omu ku basumba Bukalango ne Naddangira Paris. Olokoka obwenzi buta obubbi mukyali muti mukwano gwange era tusobola okumala
ekiro sawa nga 9 10 ne tumala overnight kati tujimala nga ngenda kukubo nga ninda bana kumakya asubuhi abagenda okukola abeekeza mu kibuga nasoka mbalinda nyina we nayagaliranga we nabakabizanga n'okubbibwa nagwo mwoyo ebintu binene Mukama yabimpisaamu naye oluvanyuma nnyo nakizuula nti nali training mu kuyiga biki byengendo okubagamba mu kuyiga biki byengendo okwogerako nammwe nagwo mwoyo era gukwambala bwambazi n'omuntu abbibwa nnyo abaako omwoyo ogwo nga yeetaaga okusabirwa oba okusaba oba okwesabira. Kaakati ebiro we byatuuka nengenda nga ngenda ne mbateega kati nyina we nayagaliranga anyumirwa nnyo okumukuba eŋŋumi emu naleekaana nagamba wowe yaye banzita kati nga ate talina ayamba kati nga kinsanyusa nenseka nentuula nenkola ne bwenti nempanika n'okugulu nze nga nsanyuka nga nyume Yesu yebazibwe tofunamu nakisa nti ono gwenkubye leero eŋŋumi emuyisiza bwe naye ate munnange n'ebyawandiikibwa bizibu nnyo era bayibuli babuulire atalina bayibuli mu njuyi ezikusanze. Bayibuli eyogera mu kitabo kya Obadiya 1:15 negamba nti eyogera ku bire by'oluvannyuma nti ebire beera nga bituuse nga bwe wakola naawe nga kikkolebwako oyatisa munne ekitala naye kimuttisibwa. Nze banzibye emirundi n'emirundi okutuusa we nafukamira wansi engamba Mukama ne Mukama nga nkooye okunziba nangamba jjukira kati kambabuulire baganda bange abampuliriza oli mu bwenzi oyenda ku mwana w'abandi oyenda ku mukazi w'abandi oba ku musajja w'abandi kirindirire nawe bagenda kwendako okujjako oba ng'oyagala okufuna solution ya byonna kwe kukkiriza Yesu Kristo ono gwe mbagambako n'omusembeza okubeera omulokozi wo ne weenenya. Bayibuli eyogera mu bikolwa by'Abatume 3:19 egamba nti mwenenye mukyuke okuva eri ekibi ekibi kyammwe kisangulwewo kijibwewo. Kakati ng'oyagala okugjawo ekibi kyo olina kwenenya ate okwenenya tekitegeeza nti no nze Mukama ansonyiwa sikyaddamu obubbi wabula kwe kukyuka n'oleka obubbi. Oyinza okugamba nti kati kaŋŋende nzibe ekawungeezi nenenye. Kati ffe nga Abakatuliki balina essaala gye basaba nga basabira omuntu agenda okufa wabeera nga ali ku ndiri nga balaba takyawona bagenda ne bamusabira essaala eyo abatulaba mujja giwandiika mu comment section kubanga namwe mugimanyi. Kaakati essaala eyo balina we bagiyita ogenda n'ogisaba ng'onaatera okufa nti Katonda n'akusonyiwa n'akusonyiwa ebibi byo byonna bye wakola. Balina okusabira abafu nti wosabira abafu nga Katonda akusonyiwa byonna bye wakola. Waliwo nze mbadde nga siziikangako, this is my first time okuziika. Nyina mukwano gwange naziikiddeko mulokole yakkiriza Yesu Kristo naye gye twabadde tuziika nansonyiwa nnyabo okuweerako obujulizi naye oli mukwano gwange ate ekirala oli mulokole I know tinawe obujulizi obuwanga bulijjo era enjiri njiwulira gy'obuulira ku group yo eya Heavenly Thinkers injiri nnungi nnyo kati ye yalokoka n'akyukira ddala naye ne waabwe wakanga ye bagenze bakyuka naye ne bukojja ate bo balogo nnyo kati yafiirwa emabegako awo nga wali amasabo over 6 naye Abakatuliki bajja n'ekitambiro kya misa nga amasabo gali awo obani buunya bo ne bayimba misa yaabwe ne bagisabira omuntu ne bamuziika. Yesu yebazibwe abandaba amasabo geetoolodde Omukatuliki aleese ekituuti mbw akiteekawo. Those people abantu abo mubalabanga ebintu by'okusaaga naye basosietinga n'amagombe. Muganda wange oli mu kati abagaka amaanyi nnyo kubanga mu biseera by'okufa binaatumala okutuuka mu bulamu bwo n'omala okufa n'ova mu mubiri gwo nga si binene ebyaffe bye tuvaamu mu okusaba manyi nze neevaamu nnyo. Waliwo omuzungu kyayita 3 dimension naye kansooke malirize okumaliriza kali akantu byonna byonna tujja beera tubituukako ku lw'ekisa kya Katonda. Abantu bano eno
bayine ngeji associating na magombe buli wobera ngo omanyi nti no kyasinza ebifananyi ngo kyasabira mu kanisa nga batimba ekifananyi mbwe ekyo kya Yesu oli matiga nga batimba ekifananyi nti ekyo simanyi kya Sister Medeo simanyi ati ani fazangobya oli matiga obanga okyalaba obufananyi bunene obwa Nabbi Muhammad musimanya musajja yafana dda nga tene ebifananyi tebiriyo n'abantu tebamanyi na kuwandiika bamanyi kola maaka bubonero naye ate mutaddewo mbu ye Muhammad namwe mwina Yesu n'omuzungu gw'omuli waabwe oyo si wange era buli alina akapanda akaliko Yesu oyo Yesu era ffe ekyali kituyobya atugamba Yesu mutwaga muzungu ate sitaani muddugavu kati ate kankubuliyeko ekintu kimu nze nagenda magombe nagenda ne muggulu fomu ya Yesu Kristo banyabo ne basebo teriyo muntu asobola kugitegeera tosobola kugirialazinga nti no omusajja mweru oba muddugavu kubanga Yesu nga ye mwennyini is a spirit ate omwoyo guli ogwenjawulo manyi wentandika okumwogerako waliwo abantu abalaba video eno nga mukugira bagogera tandika okubeera nga owulira nga weesikasika mulimu gwe nga wulya weesikasika nga owulya weesisiwala waliwo ekisa kya Katonda ekikutuukako okujjako ekyo ekyakwata amagenda go ekyasiba obulamu bwo okubeera nga kikuleetera okukaaba amaziga nga kifuba nnyo okulabika nga kikwawula n'okwagala kwa Katonda nga kikutta omukisa gwo buli kimu kyonna kyonna kikuweddeko obufumbo bwe tebukyatambula bulungi oloota ebirooto ebibi oluuka mu bbanga ogwa mu nnyanja oloota weesala enviiri okola ebintu eby'enjawulo leka Mukama kusinkane akonye kakati Yesu Kristo ali mu foomu ey'omuntu naye mu ndabika ey'endabirwamu eringa ekimyanso mu nfaanana etanyonyolekeka tosobola gamba nti mweru wa muddugavu kubanga mutonzi w'ebintu byonna era njagala mbategeeze ayina entiisa eringa ey'empologoma ate ayina omukwano oba ngambe mukwano ki bantu bagala nnyo sente ogusinga sente bw'ayogera bw'ati ng'ayogera eri ekibi wabeerawo sawundi emuvaamu nga tesobola kuleka kyekimu ng'ekibi tekirekaawo waba ayogeddeko eri amalogo avaamu akozesa eddoboozi liri eri empologoma omanyi sometimes abantu baconfusing abantu nti ate buli wolaba ekisolo ate that is sitaani biki kambabuulire baganda bange Katonda yatonda empologoma yes byonna bitonde n'agiteekamu buli kimu kyonna era okumanya ng'empologoma ebiseera ebisinga obuzibu obungi kizibu kyakusanga mpologoma nga yataakinza omuntu kubanga emanyi yagitonda ali mu foomu ya muntu kakati ebiseera ebisinga obungi Katonda wabeera nga boggolera ekibi avaamu eddoboozi erikisindiikiriza oba erikirya nga wonaga nti empologoma egenda lyakabuziko ne Katonda wabeera nga Yesu wabeera aboggolera ekibi oba nga aboggolera eddogo eryakusiba oba nga aboggolera ekintu kyonna avaamu eddoboozi erikwata eritiisa eryentiisa erimira kiri kyonna nekimalawo kati ate wabeera ayogera n'omukwano eri obulamu bwo nga okugeza nti nze nasaba Mukama ne mugamba Mukama ekimala era amabega kawo nvuddeko mukomera nabo obujulizi bulala era nja kubwogerako kakati Katonda Yesu wabeera nga ayogerako eri obulamu bwo nze nasaba Mukama ne mugamba Mukama ku lugendo lwange luno olw'okuyingira geyeena nasaba Mukama ne mugamba Mukama nkusaba oyogereko nange nesoko oyineko musumba nga tetunnatuukaawo ebigambo byogera bino biraga omuntu ayitambula kiti ne Katonda naye n'omuntu gw'otunyumiriza ali n'omuleka mu kkanisa nga kyabbiramu obuleediyo kiki ekyakukyusa n'otuuka ku 11 tusoke tutuuke ku 1 mbeera ki yakujja kubeera mu kkanisa ng'okyalaba ebireediyo ng'okyegomba okyakola ebibi okyabba n'ekukyusa yakuleetera n'okyuka n'ofuuka kino kati kakati nyina pure love sometimes osanga nga tebagizimba mu muntu mulala wemba nga nkwagadde nga ggwe kwagala n'omutima gwange gwonna
wembanga njagadde Katonda mwagala n'omutima gwange gwonna wembanga njagadde ekintu kyonna nkyagala kyekiri kyanaga nti nze wembanga nasala nga okola mission na making nga sure nga njituukiriza no kugwa mbuli mbeera kubanga nali njagala kakati nasanga omuwala bwe nali njagala era mu charge namusanga Samuel eyo Seguku nga sisyo nga mulungi nnyo nga ali friendly nga ali size yemu neyange ne mutunulako nenda banga sikyetaaga kintu kirala kyonna nga netaaga ye era nkwagala nnyo mukyala wange okyamulina Namubiro Oliver kwagala nnyo tukutumiddeko nnyo nyini ddala nkimanyi nti ajja kufolo alaba ekigenda mu maaso kakati we namulaba ne mwagala nempulya nga mwagala nnyo kati nembeera naye nenga kati kanzibira omwana muwala ono avuge ku mpya wamulaba n'omukwana nakkiriza talina kyakumanyiiko nze alaba musajja gepatiise mu bugoye ali smart nze nno nayambalanga jento nabeeranga mu bulamu bwange obw'emisana wembanga nfulumyemu kebweru kyabanga kizibu nnyo okufuluma naye nga wemba nfulumye agamba afulumye nga balaba omuntu alina ssente ngafaanako bannaffe bano aba super life bakuba obusuuti bavulunku pempo nga byoyo empuunyi kuba ye kyateetegereza teyalabanga nnako zange zino zaali zaayonooneka nga za bulaka ngeza shekani kalanzi nga za bulaka nga njagala nnyo ebikonde kati nga wembanga ngendo nga nfuluma emisana obuteerabisa nayambalanga nnyo gloves nenzikwekiwa mukati nga ate njagala nnyo bandabe buno butondotondo buno nga bulabika bulungi kati eno yona nga ndi mweru nnyo ngobika bunnako kati nga njagala nnyo okukola ki okundaba nakolanga n'oluviiri pulira omukwanye omusanze Seguku omuleeto lonnankulabyera kati mukwana tukkiriziganya naye nga olubambulidde enjiri eno sikyabba nnyo nawummuzaamu kati ate raba omukwano we gujja akaseera ke nasooka okusinkana omwana muwala nga nyinamu 13 mu ebya mu 5 kyokka omwana muwala ali ku KIU Kansanga ku university Kampasa alabika bulungi nnyo alina akaviiri akakolamu bwati nemutunako neŋŋamba mama ojja kunda akafaananyi ka mukyala ekifaananyi kyotusiigidde era abalabi kati muli ku bunkenke nenze inokunda ate nyenda kakutema yatuuka nandekawo oyo gwolaba asa kutudde wali eringo naye ate nakomawo kati yakomawo walina 13 n'obusa omwana Kampasa bazadde be bamuweerera byuja y'entangaavu afunye likondo liri awo lyesala obugoyegoye n'olowooza muntu kumba amasitaani agamulimu ag'obubbi nga mangi kakati mbeera naye ndaba nga siimaleeko natandikira awo nyininyini we namusanga twali tusoma natandikira awo nenziba kompyuta zonna ezalimu nayina omukolerera kati nze nakungawo omusajja oli yali mufere yali asomesa abantu awo nga tulimbye nti agenda tuwa emirimu olwo nange nvudde mu bubbi noonya ne ku mulimu okole bali mu kunsomesa njige okukola ebizigo ne sabbuuni simanyi ali ku disopu n'ebirala nkole ki mbeeko ne kyenneekozesa ndeko okubba kakati nsangwa nga oli abayivu bali baze nabo basome obusomesa basobole okutusomesa kati awo wenkwanira omwana muwala oyo kakati omusajja oli tugenda okizuulanga mubbi abasomesa eyali nanyini we kampuni bagenda ne bamukwata kati mukumukwata nensanyuka ate mukaseera ke kamu nenyiiga kakati munnange mba ndi awo we namala okunyiiga neŋŋamba nempika bannange omanyi sitaani nga yakuleetedde obuyaayi sitaani nga yaze n'akudyekadyeka asobola okuwonoona buli kimu kyonna kyozimbye. Export TV
to the world.